Don't try to speak badly. That you are a politician, you are speaking badly to me. It's not acceptable. It must stop. This BI must stop. The BI of they run bad things in Europe. This is not African way. Omukulembeze wa NUP amanyikiddwako nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo avuddeyo n'ategeeza n'agamba nti kati gavumenti esazeewo okubeera nga ekozesa omusango gw'obubbi olwo nno aneeryoka emalira abawagizi ba NUP mu makomera. Kino nno akyaddiridde oluvannyuma lwa banna NUP abalala 13 okubeera nga baatwaliddwa mu kkooti ne basomerwa emisango gy'obubbi akwoteeka oboolyawo n'okutulugunya abantu nga bakozesa eryanyi erisukkiridde. Omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo ku mikutu gye emigatta abantu okubadde omukutu ogwa Twitter akwoteeka n'omukutu ogwa Facebook anawandiika ekiwandiiko ky'ebbaluwa ng'agezaako kubeera nga yeemulugunya engeri Mwami Museveni ssaako ne mutabani we Muhoozi gye batulugunyamu bannayuganda oboolyawo nga babalanga ebyobufuzi. So nga ate tuvuddekaawo mu mawulire amala ge tugenda okubeera nga tunuulira olunaku olwaleero. Akanso Elias Luyimbazi Nalukoola era nga ye mubaka akiikirira ekitundu eky'Ekawempe North mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Olunaku olwaleero nnyinza okugamba nti asambira waggulu lwa nsonga nti oboolyawo Nambi akwoteeka n'abajulizi be yaleeta Bongedde okubeera nga bamuvaamu. Ajjukira nti omukyalo ono amanyikiddwako nga Farida Nambi yavaayo n'ateekayo okwemulugunya kwe ng'agamba nti ono omusajja mukulu amanyikiddwako nga Elias Luyimbazi Nalukoola yagenda maaso n'okubeera nga afutyanka obululu bwe olwo nno n'alyoka amubba akalulu n'amulemesa ekifo ky'okubeera omubaka akiikirira ebitundu eby'Ekawempe. Asonga ate mawulire amala ge tugenda okubeera nga tunuulira olunaku luno olwaleero eggye ly'eggwanga lino erimanyikiddwako nga UPDF olunaku olwokusatu akwoteeka n'olunaku olwokuna baavaayo ne bakubiriza olukiiko lwe baatuuma High Command Meeting era nga luno lwagenda maaso n'okubeera nga lukubirizibwa omusajja mukulu amanyikiddwako nga Yoweri Kaguta Museveni. Mu lukiiko luno twagenda maaso n'okubeera nga tulabiramu ebintu eby'enjawulo era nga Mwami Museveni mu lukiiko luno akyalabiddwako ng'oboolyawo asapootinga ebikolwa ebigenda maaso n'okubeera nga bikolebwa mutabani we ebyokuwa bannayuganda akwoteeka n'okutulugunya bannansi ng'ate oboolyawo babalanga ebyobufuzi. Kale nno byonna tugenda kubeera nga tubitunuulira akwoteeka n'omuduumizi w'eggye erya UPDF agogenda maaso n'okubeera nga wekkaanya ku screen yo amanyikiddwako nga Muhoozi avuddeyo n'atendereza akitaawe era amanyikiddwako nga Yoweri Kaguta Museveni ng'agamba nti tebagenda kubeera nga bakkiriza ba hooligan akwoteeka ne ba pupet okubeera nga berinaanya obukulembeze akwegamba ensonga ayinza okuba nga azitutte personal bano abakyali ayinza okugamba nti obuyinza bayinza okuba nga balowooza bwa famire. Byonna atugenda kubeera nga tubitunuulira olunaku luno olwaleero naye nga katusooke tuveeko wano then oluvannyuma nkomewo tulambulule ensonga zonna nga bwe tugenda okubeera nga tuzitambuza olunaku luno olwaleero. Alright, nkwanirizaako gowena agenda maaso n'okubeera nga wekkaanya omukutu guno. Omukutu oli kugwa DPTV Uganda, omukutu ogw'omuntu wa bulijjo. Kale gowena nga otwegaseko olunaku luno olwaleero angenda kusaba genda maaso n'okubeera nga osubscribinga ate gwe omukadde gwe tuzze nga tubeera tutambula naawe agenda maaso n'okubeera nga otuweera video yaffe eno like. Ajjukira buli wogiwa like akigiyambako okutuuka ku bantu abalala abeetaaga okubeera nga bafuna obubaka buno. Asonga ate gwe ayina kyotesa oba kyowabula agenda ko wansi mu comment section. Kale nno tugenda kubeera nga tukuddamu mu kaseera ampaawo kaaga mu mawulire genjaga tutandike nago amunzikirize. Eggye ly'eggwanga erya UPDF olunaku olwokusatu akwoteeka n'olunaku olwokuna kale nno lyavaayo ne ligenda maaso wali eri mu bitundu eby'Entebbe ne likubiriza olukiiko lwe lyatuuma High Command Meeting. Enkiiko zino zaali bbiri nkugambye ku lunaku olwokusatu
akwoteeka ne ku lunaku oba oliawo olwokuna ng'era lwe lwabadde olunaku olw'eggulo. Enkiiko zino zombi bbiri zaakubirizibwa mwami Museveni yagenda maaso n'okubeera nga ali mu mitambo wa meeting zino. Mwami Museveni yagenda maaso n'agamba nti olukiiko luno atulukubiriza nga tugezaako okulambula ebyo byonna ebigenda maaso wali munda mu ggwanga erya DR Congo, akwoteeka n'eggwanga erya Somalia, ate nga kwoteeka n'eggwanga erya South Sudan. Kale nno mwami Museveni awo nno we twalabidde ng'aliko ebigambo oba oliawo byagamba nti omuntu yenna oba oliawo agezaako kumuvuma atasaanidde kubeera nga aweebwa chance, akwoteeka n'omuntu agezaako kumwogerako mu njogera ennyangu nyiza okugamba anti mwami Museveni ye kiyagezako kubeera nga atugamba nti yakooye n'okumuvuma, naye nga mu lukiiko luno lwekugambye lwe baakubiriza olunaku olw'ejjo ne ku lunaku olwokusatu lwatambulira ku mulamwa ogugamba nti okutumbula demokrasiya akwoteeka n'okugyawo okutiisatiisa mu bantu oba oliawo nga kwotadde n'omulamwa ogugamba nti obusosoze akwoteeka n'okubeera nga bavuma abantu, era nga luno olukiiko lwagenda maaso n'okubeera nga lutuulibwamu abantu ab'enjawulo. Agamba nga Deputy CDF amanyikiddwako nga Lieutenant General Sam Okiding, akwoteeka ne Commander wa Land Force amanyikiddwako nga General Kayanja Muhanga, abamu ku balala abaliwo waliwo Lieutenant General Otema Owanyi. Bano nno bonna bagenda maaso n'okubeera nga bali mu meeting eno. Kale wano amwalimu ne CDF eggwanga lino amanyikiddwako nga Muhoozi Kainerugaba. Muhoozi Kainerugaba yagenda maaso n'okubeera nga atendereza kitaawe, era ayina n'obubaka bwe yawandiise ku mukutu gwe omugattabantu ogwa Twitter ng'amutendereza ng'agezaako kubeera nga amuwa ebitiibwa, era n'avaayo n'agamba nti tebagenda kubeera nga bakkiriza akasimoolo gurupu k'abantu oba oliawo bupupeti asaako oba oliawo ne bahuligani abagenda maaso n'okubeera nga berinaanya entebe y'eggwanga lino erya Uganda. Byebyo ebimu ku ebyo ebyabadde mu meeting, era CDF eggwanga lino General Muhoozi yavuddeyo n'ategeeza n'agamba nti bagenda kubeera nga bamalawo. Yes, yagambye anti bagenda kubeera nga bamalawo obubinja bw'abantu obuli mu bitundu eby'ewakiso, obuli mu bitundu eby'e Kampala, obuli ne mu bitundu eby'Entebbe, obugezaako kubeera nga butabangula eddembe wano munda mu ggwanga Uganda. Yagambye nti tebagenda kubeera nga bakikiriza. Akale essaawa zino njagala nsooke ate nkulageko ku General Muhoozi oba oliawo nga nnyonnyola ensonga eno, then nange nzije nkuwe submission yange. And members, we are also dealing with urban criminality in Greater Kampala Metropolitan Region, that is Kampala, Wakiso, and Entebbe. We are, however, closely monitoring those who seek to cause trouble for our people, and will firmly deal with them without fear or favor, in conformity with the law. Okay. Era mu meeting eyo yennyini gye babaddemu olunaku olw'eggulo akwoteeka ne ku lunaku olwokusatu, General Museveni yavaayo oba oliawo n'asapootinga ebigambo bya mutabani we byajja ateeka ku mukutu gwe omugattabantu ogwa Twitter nga eyandibadde nga akivumirira, ate ye n'alaga nti yagenze maaso n'okubeera nga awagira ekikolwa kino. Kale nno yayinza okuba nga awala n'abantu abo abamuvuma, naye ate nno saasira abafiirwa obulamu bwabwe. Kale nno naye kennyini aliko engeri gy'ayogera ng'oba oliawo yajjereegerero, era nga tujjukira nti ne mabegakaawo yatuvuma oba oliawo yagamba nti tuli banaku. Kasooke nkuwe General Museveni ate olabe engeri gye yataanyiza mu nsonga eno. Badly that you are a politician, you are speaking badly to me. It's not acceptable. It must stop. This Buyai must stop. The Buyai of they run bad things in Europe. This is not African way. There is no kufirwa, no laws. We want disciplined democracy, not hooliganism, not intimidating people.
using bad language. Because we want the people of Uganda to decide the way they want, not to be intimidated. But some of the political groups were making it a habit to intimidate people, to attack people, because they are of different political groups. Now that one is going to stop. The security agencies have discussed it, and it's going to stop. You must speak very well in public, together. Oluvannyuma lw'ebigambo ebyo abyova okulaba, General Muhoozi yadduse bukubirire era nga bulijjo n'adduka ku kibanja kye ekya Twitter n'atayipingako ebigambo bino n'agamba nti I thank our vulnerable and heroic commander-in-chief, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, for his wise guidance to the High Command and Defense Council. We will never allow hooligans and puppets to come anywhere near power. We are going to smash them once for all. Bye bigambo General Muhoozi byavuddeyo n'atuteerayo olunaku luno olwaleero ku kibanja kye ekya Twitter nti yagezezaako okubeera nga yeebaza Mwami Museveni olw'okubeera nga yayogedde ebigambo by'amagezi byova okubeera nga owulira, assaako oba oliawo n'avaayo n'ayongerezaako ebigambo bino nti tebagenda kubeera nga bakkiriza ndowooza Vijje Junior atera kubayita bukaceere, tebagenda kubeera nga babukkiriza akubeera nga beerinaanya bukulembeze akwoteeka n'amaanyi wano munda mu ggwanga Uganda. Kale nno bye bigambo bya Mwami Muhoozi bye yavuddeyo n'ateeka ku kibanja kye ekya Twitter mu njogera ennyangu nti bano abaami nandi kugamba nti oba oliawo eggwanga lino balifuula lya famire, kale nga gwe wenna atoyinza genda maaso n'okubeera nga obakuba ku mukono. Naye nga n'olunaku olwaleero njagala kujjukiza nti omukulembeze ow'ekibiina ekya National Unity Platform ku nsonga eno nga oba oliawo bano abakulu bagenda maaso n'okubeera nga beewaana, yavuddeyo n'agenda ku mikutu gye emigatta abantu okwabadde omukutu ogwa Facebook akwoteeka n'omukutu ogwa Twitter, n'ateekayo obubaka nga alaga nti Mwami Museveni omusango gw'okubeera nga babbisa eryanyi kakati nno gwatambula nagwo mu oba oliawo mu handbook ye nti gwe musango gwagenda maaso n'okubeera nga awandiika. Olwo nno n'awaabira bannabyabufuzi era ng'agamba nti abantu abamu ku abo bagenze maaso n'okubeera nga ateekako ku musango guno akubaddeko muganda waffe amanyikiddwako nga Akireewo Kivumbi, n'agamba nti kuliko Edimutwe, General Gaddafi Mugumya, akwoteeka Simaati wa Bobi, oba oliawo Simaati wa Kabi nga amanyikiddwako nga Simaati wa Bobi. Era nno n'agamba nti ku musango guno gwennyini gwe gumu bano bagenze maaso n'okubeera nga bateekako bannabyabufuzi era nga bannakibiina ekya National Unity Platform abalala abawerera ddala 13 era nga bano bagenze maaso n'okubeera nga basimbibwa mu maaso g'omulamuzi wali eri mu kooti e Masaka. Era n'agamba nti bano bagenda maaso n'okubeera nga baggyibwa ku kisaawe we baali bagenda maaso n'okubeera nga balabira omupiira. Kale nno bano bagenze maaso n'okubeera nga basimbibwa mu maaso g'omulamuzi wali eri mu kooti e Masaka, wabula nga omusango gwe babasomedde akwabaddeko omusango gw'okubeera nga babbye smartphone ebalirirwamu emitwalo 10 akwoteeka n'okubeera nga babbye ensimbi enkalu nazo nga ziweera ddala emitwalo 10. Era omukulembeze yasoose wano ne yeebuuza nti gino emitwalo 10 akwoteeka n'essimu eya Tekino nga naye balirirwamu emitwalo 10, abantu 13 bonna bagenda maaso n'okubeera nga babba ensimbi ezo. Era n'agamba nti kakati ndowooza musobola okubeera nga mulaba engeri kooti gyerimu mu kubeera nga batulugunya bannansi n'okubeera nga ate batya nga bali mu kutya nti oba oliawo banabeera nga bagoberera amateeka kinaabaviirako obuzibu. Kale no omukulembeze bw'atyo bwe yavuddeyo n'alaga obutali bumativu bwe ng'alaga ku nsonga eno ey'okubeera nga olwo nno bakutte bannakibiina ekya National Unity Platform ng'ate bonna bava mu kitundu kye kimu mu bitundu eby'Ennyendo Mukungwe oba oliawo kye tuyinza okuyita Greater Masaka, wabula nga bonna bagenda maaso n'okubeera nga babateekako emisango
nga bagamba nti babbisa eryanyi akwoteeka n'okubeera nga batulugunya abasirikale ab'ekitongole ekya Uganda Police. Nenga abamu ku basirikale boy bagamba nti abakulu bano bagenda maaso n'okubeera nga batuusaako obuvune. Kwabaddeko omukyala njagala mbeere nga mukufunira essaawa zino kubamu kwabo bwe bagamba nti batuusaako obuvune. Kuliko omukyala amanyikiddwako nga Inebe Rakeri akwoteeka n'omwami amanyikiddwako nga Mulema David. Akati nno jejo emisango egigenda maaso n'okubeera nga givunaanibwa ba comrades baffe 13 naye nga ate babagasse ku listi ay'ekibiina ekya National Unity Platform abagenda maaso n'okubeera nga bali mu kaduukulu ka police ate mu bitundu eby'e Masaka. Kale nno njagala nkuggyekaawo ate nga tukyali mu nsonga za kooti. Onako olwaleero Elias Luyimbazi Nalukoola alabiseeko mu maaso g'omulamuzi ng'oba oliawo avunaanibwa omusango gw'okubeera nga ono okusinziira ku Nambi agamba nti ono tabya bululu asula ntebe era Nambi yavaayo emabegakaawo n'agenda maaso n'okubeera nga addukira mu kooti ng'agamba nti akalulu ak'okuddibwamu ak'okulonda omubaka anaabeera nga akiikirira ebitundu by'e Kawempe. Agamba nti Nalukoola yagenda maaso n'okubeera nga amubba obululu obwo bwe baali balonze ate nga n'obulala bagenda maaso n'okubeera nga babusambira wansi era nga kinajjukirwa anti mu mwezi oguwedde Nambi yavaayo n'addukira mu kooti ng'oba oliawo asaba obwenkanya. Kale nno olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okubeera nga omusango guno agumaze ebbanga mu kooti, olunaku olwaleero Elias Luyimbazi Nalukoola agambye ati bwe kiba kisoboka amutegeke essowaani lwansonga nti essaawa yonna kitokota si kisaanikire. Era nga okusinziira ku Elias Luyimbazi Nalukoola agamba nti omusango gwawedde dda Justin nga Nambi yabulako yekka okubeera nga akakasa. Kinajjukirwa nti Nambi yasooka n'abeera nga agenda kulopa omusango guno wabula n'asooka ate ne yeekyusiza mu kitinga embazzi n'agamba nti omusango guno akyaddaaki nguvuddemu asigenda kubeera nga nguloopa wabula ate era y'omu ne yeekyusiza mu kitinga embazzi n'agamba nti era sigenda kubeera nga mbivaamu kakati no kankwate looya wange mutwale ate Elias Luyimbazi Nalukoola tuddemu tuwere ennembe n'omusango guno. Era kinajjukirwa anti omukyalo ono amanyikiddwako nga Farida Nambi ayina abajulizi be yagenda maaso n'okubeera nga aleeta mu kooti wabula bano abajulizi mu kusooka bakkiriza ne bagamba nti ye ddala kituufu Nalukoola yagenda maaso n'okubeera nga atugulirira olwo nno n'agenda maaso n'okubeera nga abba akalulu kano wabula ate ebyo byonna babyogerera eri nga tebannaba kubeera nga batuuka mu kooti wabula bwe batuuka mu kooti bamwegaana ne bamugamba nti nyabo Nambi Nalukoola tagenda maaso na kubeera nga yatugulirira era akalulu ka Nalukoola yakawangula mu mazima n'obwenkanya. Kale nno abajulizi Nambi be yaleeta bagenda maaso n'okubeera nga bamwesamba era nno tegukyuseemu n'olunaku olwaleero bayongeddeyo okubeera nga bamwesambira ddala ne bagamba nti wamma nno ggwe akalulu Nalukoola teyabba kagbe. Essaawa zino njagala nsooke nkulage ku kanso Elias Luyimbazi Nalukoola ng'asagambiza nga akimezezza okwenjala. Songa 3 nti tumaze okukonkola hajati Nambi wano mu kusooka era nsuubira nti buli munnamawulire wano omuyiiya obulungi naddala oyo awandiika ajja kuteekayo omuntu agambe kano Nalukoola akonkodde Nambi 2-0 okitegeera tumukonkodde wattu akasonga ke baali baleese okwagala okugyamu obujulizi obw'ensonga bapuliida be nga bagamba nti nno nti balinamu ensonga banabwe kityo abajulizi bano obujulizi bwabwe bugibweko omulamuzi agambye byonna bibeere wali tubakubye. Ekyokubiri ekindeetera essanyu nti hajati Nambi azeeko mu kooti alabeko akakase nti akabala ku nkalajje mu kifo ky'okutuula eyo n'aleka bapuliida bambi baboneebone n'ebigambo ku bikolobero ebyakolebwa ye ate ne bamala bejje beefuula abalungi. Kinsanyudde nti azze agoberera omusango gwe akimanye nti agenda okuwalampa olusozi gambalagala bino si muniino naye kale weewuunya ddala Nambi yamatiza atya bapuliida okuddira n'abamatiza baleeta ekisango nga kino kitali mu makulu ajja abeerewo naye alabe
kyagenda okweŋŋanga. Ani ddala ayinza okweŋŋanga ffe abatagambika nga tulina ne bapuliida bano abazito ngaaki bannange Hajjati Nambi olabye ennaku. Ekirala kyeyolese lwatu nti nno Hajjati Nambi yajja mu kkooti nga talina bujulizi, bali mu kuwamma ntendo n'eno, bali mu kuyita ne be bataalina. Bagaa kkooti nyamba n'ono omuyita ajja mpeereko ku bujulizi. Wattu nkubuulira ggwe Hajjati Nambi muli mu kaseera kazibu ggwe ne bapuliida bo, era mutegeka obutambaala obuwera mujje na ttawulo nga mwesiimuula entuuyo. Kanso Elias Luyimbazi Nalukoola nenga kinajjukirwa anti Kanso Elias Luyimbazi Nalukoola olunaku olw'eggulo babaddeko mu kanisa emu mu bitundu eby'ekawempe aye n'omukyala amanyikiddwako nga Farida Nambi. Wabula Kanso Elias Luyimbazi Nalukoola bwe yakwasiddwa akazindalo okubeera nga ayogerako eri abantu, yavuddeyo n'agamba nti olunaku olw'enkya nga yabadde ategeeza olunaku olwaleero asigenda kubeera nga mbeera wano nammwe, wabula nina omusango gugenda mu maaso n'okubeera nga gunvunaanibwa omukyala oyo gwe mulaba antudde mu maaso amanyikiddwako nga Farida Nambi. Munange mbu yampaabira mbu namubba akalulu era sigenda kubeera nga mbeera wano, wabula nina ebisangosango ebyagenda maaso n'okubeera nga babinjwetekako, wabula nga abinjwetekako asi mulala tuli naye wano mu kizimbe nga ye Farida Nambi. Yamwatulidde awatali yadde okubeera nga amutumidde mubaka n'amwasa, era twagenza okubeera nga tutunulira omukyala amanyikiddwako nga Farida Nambi. Wamma nno gwe nga waali abula ettaka okumumira nga anti ebigambo takyalina, nenga obadde mulabi mulungi nnyo okuviira ddala eri gye twatandikidde n'okutuusa essaawa zino azeŋŋenda okubeera nga nkusiibulirako. Omukutu oli kugwa DPTV Uganda. Mu byuma wabaddeyo producer wange omulungi ow'ekirevu amanyikiddwako nga Abbe. Ne Abbe erinnya lye ddala gwani? Nedda sema sigo Mustafa kati Abe Mustafa atuyinza okuba nga tuli awo nga Fabula ate muli kubulimu tajasobola kale naye nga wamma mubeere bulungi mweraba abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tucaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sibusanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Tusinga balina ebirwadde nsomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse so okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze ennamba yange yeeno eri 07 07 Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kumala, nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.